twakutegeezezzaako ku mugole eyatondose n'afa nga tannaba na kukuba birayiro. Olunaku olwaleero tukuleetedde akatambi nga bino bwe byabadde oleme kugamba nti byambu. Abatuuze b'e Ggomba ku kyalo Kikoonoka Kigezi baaguddemu ekyekango oluvannyuma lw'abagole ababadde banekedde okukamala nga bagenze mu kkanisa okugattibwa. Omugole omukyala beetandise okuwulira embeera etali nnungi nga tannaba na kukuba birayiro bye, n'oluvannyuma baabuwe mukazi wattu n'assa omuko ogw'enkomerero. Omugole ono omukyala yasezza omuko ogw'enkomerero nga tannaba na kuba birayiro bimalayo. Amannya yategeerekeseeko erinnya limu erya Rachel oba Lakeeri mu Luganda, era ng'omukyala ono yabadde atemera mu myaka egy'obukulu 24. Omukyala ono yabadde agattibwa ne bba Alani Moozo. Enjega eno yagudde ku kyalo Kikoonoka Kigezi mu Ggomba Maddu. Omukyala ono Rachel babuwe ng'ennaku z'omwezi 11 lwabadde Lwakutaano lwa ssabbiiti gye tukubye emabega yayanjudde omwami we Alani Moozo mu maka g'abakadde be. Wabula oluvannyuma amawulire gategeezezza nti omukyala ono yatandise okuwulira obutali bulungi, bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro n'alipoota z'abasawo ne zivaayo nga ziraga nti omukyala ono yabadde talina kimuluma. Bw'atyo omukyala ono yateekateekeddwa bulungi okugenda mu ssinzizo, era nga bano baabadde bali mu kanisa emanyiddwa nga God's Care Church Maddu Ggomba. Wabula amawulire gategeeza nti oluvannyuma lw'omusajja okuba ebirayiro bye bw'atyo n'omukyala ng'ali wakati mu kukuba ebirayiro bye, omukyala yatandise okuwulira obubi era nga bw'olaba mu katambi. Bw'atyo omukyala yatandise okuyebaayeba, bwe batyo baabuwe ne bamuyoolayoola ne bamuddusa mu ddwaliro lya gavumenti erimanyiddwa nga Maddu Health Center 4. Eyo nno mukazi wattu gye yasiriza ogw'enkomerero nekibayita hanemuunu teyakirabyeko. Bw'atyo omusajja wattu Alani Moozo n'asigala nga ssemwandu nga mukazi we yakomye kukuba birayiro naye. Kale nno bannaffe y'embeera eyo twagadde tukuleetera akatambi okakase amawulire gano. Embeera eno yakakasiddwa ssentebe w'ekyalo Kikoonoka Kigozi Michael, twamulabirawo. Kale nno bannaffe y'embeera eyo nga bw'olaba. Bannaffe abaatuusiddwako embeera eno tubasaasira nnyo, era n'omwami Alani Moozo tukusabira Omukama akugumye era akusiba amaanyi. Kale nno bannaffe y'embeera eyo. Gwe yagenda n'ogattibwa n'ovaayo ng'oli mulamu nga ne lw'okyali mulamu yongera ogulumiza Katonda, kubanga wabaawo ebizibuzibu mu mikolo nga bwe giti. Kyova olaba abantu bangi basabira emikolo gino. Kale no bannaffe tubeere beegendereza nnyo nga tukola emikolo nga bwe giti, kubanga wabaawo ebirwana bingi.
88.8 CBS FM.